Tusizaako engalo olunaku olwaleero olunaku lwa mukaaga nga bulijjo puroguramu eba eyingiddewo empoomu y'ebyenkulaakulana Emmwanyi terimba nange omuweerezaawo Wahida Nampiima Lubwama ebitundu by'eggwanga ebitali bimu kakasa nti emabega kaawa kakuba kabadde katonya abagenze mu maaso n'okusimba mwebale nnyo mwebale kulengera obugagga obw'ensibo gye buli nti buli mu kulima n'okulunda naye ate tugamba nnyo nti gwalunda wali badde ate olima ne ku mmwanyi kubanga ekyo ky'ekyobugagga kyotagenda kujjawo tuli mu season gye tuyita ya dry season January ono akasana kagenda kubanga kakamba bitundu ebitali bimu weeteeseteese otya ekyo yogenda kukiyitamu otya bw'oba tosobola kufukirira nkakasa nti nnimiro yo gibisse oba weeteeseteese mu nteekateeka ey'enjawulo okulaba nti emmwanyi zo ziba nga ziyita mu kasana bulungi. Clones zino ntera nnyo okubagamba nti ziyinamu ku ntondo tezeetaaga mazzi mangi nnyo ate tezeetaaga musana mungi nnyo naye ate nga mu kugaba amagoba zo ziri waggulu ddala. Olunaku olwaleero atukyazizzaako omukungu okuva mu kitongole ekya UCDA agenda kubanga atubuulira ebintu ebitali bimu ku mmwanyi. Manyi waliwo clones ezazze empya varieties zonna almost kati zijjudde. Luli tubadde ne varieties 7 naye kati tweyongeddeko ebika ebirala 3. Tugenda kuba tuwayamuko naye olowooza gwe muganda nga leero atulaba atannaba kuyiga nti oba atannaba kumanya nti waliwo varieties empya ezazze kino kigenda kuyamba kitya. Lwaki abalimi baffe ab'emmwanyi tubaaninze nnyo emmwanyi ziri enkadde za elite? Ekyo nakyo tugenda kubanga tukyogerako gwali mu kutulaba ku BBS Terefayina yaffe obenga nakyo okimanya nti kaakati modern way of farming etututtewa. Lwaki ennima enkadde tugivuddeko tugenze mu nnima empya? Lwaki emmwanyi enkadde by'ebika tugenze tubivaavaako tuzze ku bika ebirala? Twagala tulime emmwanyi ku mutendero gwa commercial ogw'okukola amagoba. Twagala nga ne oba olina eka y'emmwanyi emu osobola okugifunamu. Ate nze mbagamba nnyo nti omuntu okaggawalira mu mmwanyi tekitegeeza nti beera neyiika 10 manyama 30. Nedda, beera n'ekitono okirabirire bulungi. Ogenda kukirabirira otya bulungi nga tolaba BBS kumanya bino ebipya ebiba bizze mu kisaawe eky'emmwanyi. N'olwekyo oba olina okuba nga otugoberera bw'oba osubiddwa shows zino nezo tuze tukuweereza genda ku YouTube channel yaffe genda ku BBS tekamu Emmwanyi terimba ku YouTube ojja kuba olaba programs ez'enjawulo BBS zezekuleetera mu programu ene Emmwanyi terimba osinzire okwoyige gwe muganda nga eyakatonda takufula ne kalamu kubanga leero we tuli tuyinza obutakuddiramu ate nga weetaaga okwejjukanya naddala ebiggwe agenda okubanga otandika. Mwami lutakomesa nsokola nange nesimye okuba wano nammwe aba BBS mwebale kuba mikwano gyaffe ali naddala aba Bukadef n'aba gavumenti tuba tuludde okusinkana. Kati amanya gange nze Edward Lutakome Sentamu nga ndi muweereza njagala kusalamu mistake oba wakoze obadde tokimanyi siri mukungu wabula ndi mukugu. Ndi mukugu era nga nina ne bakugu bannange 9 betutwala ebbendobendo lino erya kyetwayita Central Region oba amasekkati ga Uganda district ya 13 nga muno mulimu abatali ba masekkati kulinko Kiryandongo yo erimu ate walala naye nga ate bakizuula abakulu ennaku ezo nti Kiryandongo nayo bagiyunge ku side eno ng'endala zonna district ezisigaddewo zo za mu Buganda okuli Mukono, Kayunga, Buvuma, Greater Kampala, Wakiso tekako ne Luweero Nakaseke sagala kwerabirako n'emu naye nga zezo ziri 13 nga kuli n'empigi Greater Mpigi ezo zolabe ezo Gomba n'abalimi b'emmwanyi nakinku Gomba ne gundi neri Gomba bawo ne district yabo eza Greater Mpigi ogyeko Wakiso Gomba Butambala kale ezo zetutwala ng'abaweereza nga tukolera wansi wa ekitongole ekya Uganda Coffee Development Authority ekiriwo okukulaakulanya ekirime ky'emmwanyi. Enyabo emmwanyi zino mwami tutakomerera na lwaki saze tuga akatukomyewo ku mukugu ono ozimazemu akaseera akawera nakulabira mu biseera biri twali twakajoyininga BBS eno nga tuyimba Chrono Coffee azze bagenda babaninga elites naye ate tulaba nti kati ate waliyo ne clones empya enteekateeka eno eri etya era evudde ku ki?
Kati bwe ntandika olugendo lwa colonoscopy kiyinza okutwalira akaseera kawanvu naye mu bwangu ennyo. Ekigambo colono kitegeeza kiri engeri emu okuzaazaamu ekimera ky'emmwanyi. Waliwo okuzaaza nga okozesa ensigo zibayita seedlings. Ekintu ekiva mu nsigo bakiyita seedling. Kati okuzaaza okulala kwe kusala akatabi kyekibayita ng'osalako ettabi n'olizaaza n'olimezesa ne lifuukamu nga maama waayo kwevudde kwe basaze ettabi eryo. Kati engeri y'okuzaaza ez'enjawulo naye nga waliwo n'endala. Kati sijagamba nti waliwo esinga ku ezo naye zirina buli emu erina ebyayo. Erina ebyayo that bw'okozesa ekigambo kulono waliwo bwekuzaazaamu okulala kwe bayita tissue culture. Basalako akakoola ne bakolamu obuntu obw'enjawulo ne bakiteeka mu laboratory oba mu doonyenyezo ne bamezesaamu emmwanyi endala. Kati efaananamuuko n'eno ey'obutabi naye ng'eri gye bayita tissue culture yo eba nti ekola emmwanyi nnyingi nnyo mu bukadde na bukadde mu bwangu ennyo. Kati ekyo kigendamu nnyo kubaki oluddako tuyinza obutakigendamu nnyo wabula nja kubawa amagezi mugende ekituuza kubanga eriyo eddoonyenyezo lye bayita laboratory ekituuza National Coffee Research Institute be bakugu abali mu nkola eyo ey'okuzaazaamu ng'okozesa kye bayita tissue culture okuzaaza emmwanyi nnyingi ennyo. Kati tujja kwesibako zino okuzaaza okw'emirundi ebiri okusala akatabi ne kabikkibwa mu ngeri ey'ekikugu ne kazaalamu abalala. So nga ate era n'engeri eriyo ennyanguko yeya seedling eyokozesa ensigo n'omezesa bumezesa ekyo bola baziyita nursery bed kwegamba bamezesezo emezesezo ezo oba emerusizo kale kumerusa kale the seedling. Mukonzi zino ndabye UCD batukubiriza nnyo buno obutabi sala akatabi bakubuza olina mother garden nakazadde ye mother garden ye nakazadde katuliza alivalate musanvu zifuuse 10 kyanjawulo ki oba kiki kirubirirwa mu kati atulaba njagala wabanga akimanyi already naye abalala batakiwulirangako enkola ey'okusala obutabi yo ettabi bwe lisalibwa ku kimera kyonna ne limezesebwa mu ngeri ey'ekikugu abaana abazaaliddwa bafaanana maama waabwe 100 ku 100 100 ku 100 kwosaza ettabi n'olimezesa lijja kufaana ekimera ekivaamu oba endokwa evaamu eba efaanana maama waayo eri nagise emmwanyi nakazadde oba mother garden eba egifaanana mu bintu byonna 100 ku 100 ebiba nga kiri ku buzaale bwakyo. Waliwo okuba nti ono yagirabirira bubi biki ebyo tetujja bigendamu nnyo okufaanana kubanga enda muwogo ezaalamu abalungi n'ababi naye kati kyekyo kyekikulu kekakunizo akali ku nkola eya kye bayita cloning. Osalako akatabi n'okamezesa mu ngeri y'ekikugu ne kaleeta emirandya ne kaleeta n'endokwa. Kati yeeyo gye bayita cloning oba clones. Kati clones zino empya n'enkadde enjawulo yeeriwa kati waliwo kye bayita old clones kwegamba mu kunoonyereza edda okunoonyereza kuno kwabeeranga mu kibuga kye bayita Kawanda eddoonyenyezo eryo ery'ekawanda era yeri amanoonyereza agaasooka ku by'emmwanyi of course n'ebimera ebirala era baakola omulimu gw'amaanyi nnyo okutandika mu G5 okuba nti banoonyereza ebika by'emmwanyi ebinaakola mu bitundu byaffe eby'enjawulo. Kati nga balaba nti emmwanyi eziriwo
nga ne bulwadde buno tebunnajja naye nga batunuulira omutindo oba kye bayita quality, batunuulira okumera kwayo kutambula kutya, yirudi oba okubala kutambula kutya, okukula zikula zitya, speed zinogebwa ddi bwosimba onoga ddi. Kati ne banoonyereza emyaka n'emyaka. Kati mu mwaka gwa 1992 mu 5 eyo bazuula enkola eyokukola ki, ne bazuulayo emmwanyi ebika nga 2 ebika. Kati ebika 2 ate tulina okujjukira twogera ku emmwanyi za robusta Arabika tetujja mwogerako nnyo kuba tetumulima wano. Kati tujja mugendamu. Kati mu myaka gya 5 mu 5 mu 8 bazuulayo ebika nga 20 nga mu 5 baga nti byebino nga baali batunuulira njogeddeko ku mutindo okuba nti ekikopo kivaayo kitya, kuba emmwanyi okuba nga egumira nnyo obulwadde naki nga terina ddekende kubanga omunywi yanoonya buwoomu test ate ddekende aroma ebintu ebyo ebibiri ebyo omunywi kyayagala. Kati era babitunuulira byonna bajjako gye bayita sampulo ne bazitwala mu kitongole kye bayita Uganda Coffee Development Authority. Yulida babitwalanga mu Coffee Marketing Board ne sample ne baga nti zino z'emmwanyi. Kati bazuula ebika 2 byalinga 2 nga mu 5 naye kati wakati w'omwaka 5 mu 8 okutuukira ddala mu 9 nga mu 2 baali basigazzaawo kuba balina kye bayita deliberate selection, ogenda nga balondako ngoba erina issue oba erina ekintu baga nti eyo tugiggyewo, eyo maama ono tumuggyewo kubanga tetukyetaaga baana be olw'ensonga gundi. Oluusi naddala okugumira obulwadde bwe bayita coffee leaf rust. Kati ebika bingi byavamu awo olwa coffee leaf rust oba leaf rust ogenda nkya mu Luganda naye nga kalwadde kaleeta rust nga kubeeraku nga bwa pinki bikola nebifuuka ebya pinki biki kati nezigenda nga zivaamu nga bamaama abaleete bamaama b'emmwanyi ezo ne baggyibwamu muziri zinakazadde ezo ne bazidisikadinga nga biwanduka. Kati twatuukira mu 9 nga mu 5 twali tusiga ebika 6 ebika 8 kati ate awo nga mu 9 nga mu naye wano mu Uganda twali tumaze okubukaza Crohn's zino oba twali ku elite buli obukadde anti nga ne elite nga tewali problem nga tewali problem nga elite kye bazaagalako era naganya okugamba nti kino kibi kino si kirungi. Elite kye bazaagalako kyeki kye nagamba nti nyangu okumerusa nyangu nga naawe osobola okukikola nga tutulwaliddwa kutendekebwa mu bukugu bwa kumerusa. Kati ng'ate yo erina omulandya gwe bayita luwaga oba taproot egumira. Kati mpulidde oyogera ku kyokufukirira kinaki ekyeya. Kati elite nga erina gye bayita taproot era nga kyebajagalako nti yo egumira esobola okunoonya amazzi wansi eyo omulandya guno guba newankubadde ne puloni oba eri ensale akatabi nayo ng'ogisimbye mu myaka wetuukira ku 5 eba naye efunye esobola okukola taproot. Naye eba neetuuka etya nga tekoze eki nga tegize nga togirabiridde. Yes kiringa era kubanga ze mpadde mu campaign zino zonna ey'okwagazisa abantu kolono nga tubawa amagezi nti abantu abalina ente emmwanyi ente gye bayita nusubulaaya togirabira ekintu togikuba miggu so nga ate eri endala oba eŋŋanda yo osobola nogikuba emiggo naye neekuwaayo tampeko yo ey'amata naye ng'ate eno kolono netugamba nti eringa nusubulaaya ogikwata bulungi nnyo naye ate ekuwa kinene nnyo. Kati kyetwakozesanga. Mukwano gwange tulaba oli ku BBS Terefayina yaffe program Emmwanyi Terimba nange Wahida Nampimaluwama katukole ku nsimbi z'abakama baffe tukomawo.
Okay, mukwane gwa kulisa nnyo mukumulamu okwo ne nkwebaza okuba nti ogenda mu maaso n'okola programu eno Emmwanyi terimba. Gwatulaba nga bw'onywa kakaawa kya makulu nnyo kubantira nnyo okubajjukiza nti ekiremeseza Emmwanyi yaffe okutunda wano kwe kuba nti Abannayuganda bennyini tetunnaba kujjumbira kunywa kaawa. Abamu ne bagamba BBS anti kaakati nze nyine Emmwanyi yiika nyina yiika 5 ez'Emmwanyi naye amakungula ge mwogerako bulijjo wano ku programu nga sige tufuna mukwano oyinza okuba nga olina yiika 5 naye ng'ate ebikolo by'olina mu yiika zo 5 singa twaze ne tubibalirira birina kuba mu yiika emu n'ekitundu. N'olwekyo beera ng'olaba programu eno oba genda reviewing programu zaffe enkadde genda ku channel teekamu programu Emmwanyi terimba BBS ojja kuba olaba shows ez'enjawulo genda ng'oyiga emu ku emu ojja kumanya okulaakulanira otya mu Emmwanyi. Oyinza okuba ne eka 5 nga bwe gambye naye nga mu butuufu ebikolo ebiri mu eka zeezo birina kuba mu eka emu n'ekitundu. Obuzibu buvaawa temwagala kumanya ate nno nammwe abamanyi temwagala kubuulirako bamanyi. Ffe tugamba nti nedda Ssaabasajja Katero programu eno Emmwanyi terimba naawe ali eyo akaaba obwavu ng'olina ettaka lyo kitegeeza nti osobola okusinziira ku programu eno ne weekulaakulanya. Mwami Lutakome, tubadde tugaa nti ne wamerukawo varieties zino empya kubanga zo oba nti yields ziba nnyingi. Mbadde ngenda zituukako. Kati olwa story eri tukomye mwali ey'okuba nti ebika byazuulibwa ne bigenda nga tubikendeeza ebiweebwa abalimi oba ebigulwa abalimi ne tugenda nga tubikendeeza naye ng'ekibikendeezesa lwakuba nga ensonga nnyingi ng'ezisinga obukulu ku byo ze kugumira endwadde. Kati mu mwaka ogwa 93 akalwadde kano kabalukawo twali tukyakuliriza oba kusosowaza ziri clones omukadde omukaaga clones zazisigadde mukaaga nagambye zaali okusooka zaali nga 2 naye zaali 8 kati nga zituuse mukaaga. Kati tuba tuli awo mu mwaka 93 era in fact yali district eno ate nze nali ngitwala mu kiseera ekyo mu kitongole eky'obulimi era endwadde gye bayita coffee root disease ereetebwa akawuka wano giyita kiwotokwa coffee root disease ne kabalukawo era ffe tumanyi era kakakaze Emmwanyi era Mukono z'emu ku districts ezasookebwa okulabibwamu akalwadde ako. N'Empigi nga teriko naye bundi bujjo sayidi ezo kati district ebbiri zezimu ebirwadde akalwadde kano gye twasooka okukalaba. Kati ne katandika nga buli kaseera keeyongerako kati twakyukira mu 9 nga mu 8 ng'ebitundu 5 ebitundu kumpi 5 ku buli 10 nga emiti egya robusta naddala egyali emikadde nga gifudde. Era nga n'Emmwanyi zigenda ebweru Uganda zetunda ebweru tutuuse ku bukadde ensawo ez'ekkilo 6 ezakase nga tusigadde ku bukadde 2 n'ekitundu. Kati baatuwa gavumenti yatulagira ffe ng'ekitongole ne bali abanoonyereza bayita ba research oba kye bayita naro tukole ebintu nga bina. Ekisookera ddala kwe kusomesa abantu ba stakeholders abantu abakulembeze n'abalimi n'abantu bonna bakwataganako n'Emmwanyi basomese akawuka kano akalwadde ka coffee root disease kafaanana katya era okeewala otya era bwe kaba kakutuuseeko okalwanyisa otya. Ebyo bye twasomesa nga sijja bigendamu n'ebyo naye nga yo campaign yakubibwa anti ye campaign tulina campaign kati ekyo kimu kusomesa. Kati ate n'abanoonyereza researcher bannaro ne babawa task oba olubimbi lwa kunoonyereza bazuule ebika ebirala ebigumira n'ebitalwala. Kati ne bakola ekintu ne batandika okunoonyereza okw'ekika ekyawaggulu okw'ekikugu abakugu bonna ne bavaayo ne babaleetera n'abakugu okuva ebweru mu nsi ez'enjawulo kubanga kano akalwadde kaali tekamanyiddwa
naye kaali kajjawo okwo kalabikako mu mwaka gwa 5 era emmwanyi ne zifa. Nali sinazaalibwa nawe wali tonazaalibwa ne mukwano gwange yali tanazaalibwa. Olaba nange nali sinava. Kati ninga waliwo ensi etuliraanye kaaliyo ne katta emmwanyi zaayo. Kati nawo ne kajjawo ne kazitta. Kaali kakomye obukomi. Ebyo bangi abatabimanyi. Abakugu bakuŋŋaana tufuna varieties. Si 7 zasooka ne ziba 7 fasokera mu 7. Okay, okunoonyereza kwatandika okusomesa njogere kusomesa kati n'okunoonyereza ebintu ebyo byatuwa okukola okusookera ddala. Kati okunoonyereza nkutandika 9 ne banoonyeza nga bagenda ne balaba waliwo emiti egisigalamu egyafikkamu ne bajjako ensigo nga gyo tegirwadde. Kati bye baakola birimu obukugu bungi nnyo ate n'ebiseera tebijja kubaawo naye nga batandikiraawo ku miti egyafikkawo naddala bundi bujjo na wano mu Mukono n'ebitundu ebirala. Mwami Lutaakome, njagala onnyonnyola omulabi wa BBS njawulo ki eri ku mmwanyi zino empya, kironizi empya ne kironizi enkadde? Enjawulo eriridde abasigire ekifaananyi. Okay, kati kironizi ziri enkadde zo mu 93 kyazuulibwa nti zonna zirwala. N'emmwanyi naye ezimu batandise ozitunda kubanga waliwo ezigenda eziraga okugumira. Sijja kugamba nti kuloni bweti nkukadde n'ogenda nagazi no kironizi empya buli emu ya 8. Zino ze kironizi empya kironizi enkadde buli emu ya 8 era kwe yazaalinga kironizi empya 15 ne 12. Kati enkadde zo era abanoonyeza baatugamba mubagambe abalimi bazikuule zonna. Kironizi enkadde kubanga zonna zikola ki? Zirwala. So teziri dependable ne muteekamu ekiri National Coffee Act tetukkirizibwa kwongera kukubisaamu oba kuzaaza mu kironizi enkadde n'emmwanyi yonna etaaliwo mu kiseera ekyo zino we zaafulumira. Ate zino ebika ebisatu bye baakafulumira nabyo bifaanagana na zino. Bisukamu gamba buli emu yeefaanana. Buli mmwanyi yonna yeefaanana. Bw'osanga emmwanyi weeti yeefaanana. Embala yo esigadde yemu. Era buli mbala janjawulo. Kiba kyanjawulo. Kubanga kati era kugamba ate tutayagala ye mulimi okujja ku nassale n'agamba nti nze njagala kino kyokka ekika. Ekyo nja kikunyonnyola. Singa bwe tuba tuvuddeko mu break. Okay, oba wiki ejja kigenda kibanyonnyola wiki ejja. Lwaki tetwagala era tetukkirizibwa abalimi okujja nanona kika gundi namba 1 namba 2 namba 3 wake alina okutwala ebikanga 5 n'okweyongerayo. Ayinza okugenda mu nasali n'alaba nga eno gundi variety esooka nkulu nnyo tonotono bulivu aba yakiwuliddeko dda ku balimi abalala nti namba gundi yesinga okubala, which is true. Tezifaanagana ngera ngambye nti enda muwogo zalamu abalungi n'ababi. Okay, omulungi atwala programu eno eba ekyanyumira ddala naye olwakadde tusawo ne tugamba nti oba oli awo tunayongerezaawo okutandika ne sabiti. Njagala okubebaza yonna gye twatandikidde programu eno okutuukira ddala wano tukomekereza olunaku olwaleero. Omwami Lutaakome byatuwadde bingi era tulowooza nti we tunaba tumweyongeza mu maaso awo ajja kwongera tukubire ttooki ku mmwanyi zino empya. Lwaki kye tunoonya abalimi baffe njagala tuve ku nnima eri ya analog tudde ku nnima ya digital ey'okukola amagoba. Bwe tuba tukola amagoba tulina okutambula n'enkyukakyuka. Ebintu bikyuseemu mu nnima y'emmwanyi naffe tulina okukyusa ffe abalimi nga kye tunoonya mu ekyo kwe kusobola okufuna ekyo kye twagala amakungula gaffe gabe malungi tusobole okufunamu ekyo kye tuba twezaaze. N'olwaleero sigenda kusukako wano nze Wahida Nampima Lubwama nkwagaliza akawungeezi akalungi tusinkane olw'omukago olujja. Bye bye.